Bannayuganda abatono abakulondanga emirundi egy'esatu gy'oyogeddeko wallahi ya Mungu obululu bwabwe wabukwatanga n'obutundanga ne bukkaatiriza obuwanguzi bwa Museveni. Era nga Museveni bw'abe Kololo ng'alayira BBC reportinga mu nti opposition ye Uganda ekkiriza ng'etunuulira bwabwanika. Ne bakuba Dr. Kiza Besigye Kaamulali alinayitwa Gilbert Bwana nga twakamaliriza okulonda kwa 2011 ne bamuleeta wano e Nairobi. Bwe yali akomawo Museveni yali Kololo ng'alayira wallahi wakiri ne Mau n'agenda n'anona Besigye wagenda Kololo kukkaatiriza buwanguzi bwa Museveni. Tata Namugambe okakasa nti gwembwe entuufu eyo okukuumya ennyama, okakasa nti bw'oba mufu ye gwe mufu alina okumiisingwa nti twafiirwa omuntu. Bwe gabeera maka ye gwe mukyala omuntu gw'ayinza okugamba nti mukyala wange Bwanika kale singa nawasayye Bwanika mpaayo ensonga eyinza okuleetera munnayuganda okukujulirira. Kubanga bannayuganda tulina abantu betujuliridde nti naye gundi wadde yali ati naye waakiri yalikoza gundi wadde yakola Museveni byatukoze twatuuka okujulira nti mu 86 bwe yawamba obuyinza lwaki tetwaya ntumuga buwe siimwogere kuba wagamba gwolwanira nti tayimu etuuka ne mumiisinga omuntu okusinziira kwaliwo. Gwe Taata Namugambe ne muba mubi akira ebbanga toliimu. Nkikugamba Taata Namugambe. Taata Namugambe enjogera egamba nti mubi akira ebbanga nayo tekutuukirako ebbanga likukira. Kakati oli wano Bannayuganda simanya abaloga. Omusajja yalina manifesto ennungi bweti walisobodde ogitweka mu nkola. Oba ekimanya kabonera wagenda toyina manifesto bakulonda bulonzi. Yo manifesto y'ekimanya kabonera wali ogituukiriza, wali ogitambuddeko. Gwoba olimbazzi nti otemanduli olimbazzi nti okola mirimu minene. Kaako kawugiro kakimanya kabonera ebyako bikulemye okutuukiriza, ebyako bikulemye okukolako Taata Namugambe. Ate ogaba Bannayuganda ntuliko ekikyamu ku mitwe olw'obutakulonda gwe yalina manifesto ennungi. Tulageeko manifesto kyennungi gye twasubwa ng'osinziira awo wooli ewatono. Kubanga bonna abasinga abagenze mu byobufuzi ebyawaggulu balinako wansi gye batandikira era nga wansi ye wabapushinga waggulu. Kakati gwe kitwale nti oli mwana eyazzibwa mu kiraasi n'oggiba mu kyomusanvu n'oteekebwa mu kyokuna okomewo ng'opiikinze oba ng'olevolize okusobola okutuula wano mu kyomusanvu naye era nga toyita. Kakati ate olw'omu otya nti wadde bannyima ebibuuzo bya Piero naye nali ngenda bikola mbiyitire waggulu nga n'ebyokyokuna biganye ng'ekyokuna kikulemye okuvaamu. Aho tujuliza we walikoze ebibuuzo bya Piero kasanka akulemye okumanya okumumala ebyoya ng'ate weekaniikirira nti baleete n'eŋŋaŋa. Abedi Bwanika Taata Namugambe ekyo tukiyita kwesudiya, ekyo tukiyita okwesudiya kubanga ne mu DA gy'oli gw'ofudde liidawo teyeesimbangawo kuba pulezidenti. Ate gwoyina experience wakesimbawo emirundi wajinda 3 balageeko nti oli siniya waabwe bagambe mu mpeemu nabo tebayinza kukwesiga. Waliwo baddeko n'akantu mu nsi naye nga naawe toyinza keesiga naye nga kakwegonnomeka kankubuulire gwe n'empuuga akwevuma. Abedi Bwanika n'empuuga akwevuma lwa butakwatulira. N'empuuga akwevuma lwa butakwatulira. Gwate singa abadde akwenyumirizaamu omanyi Uganda nsonda ku nsonda kubanga wali ogitalaazeeko lwaki siggwe liida era lwaki siggwe agenda okukwata bendera. Ffe Bannayuganda kakati otwekwasiza bwereere kubanga ewa Simon Byabakama ekifo kikyaliyo ekikalu bw'oba oyagala kwesimbawo ku bwa pulezidenti tukakase nti okakase
ojje weesimbewo kuba president naye ng'osinziira ku byokoledde ab'ekimanya Kabonera. Lwaki otwekwasa ffe weetuli n'ekifo kikyaliwo abakiramuze era beesowolayo kakali naye weesowoleyo ojje okomewo weesimbewo naye ng'okozesa byokoze ekimanya Kabonera. Otherwise bino si byakuzaala mbaana. Waliwo akatambike 216 211 216 Omugalatiya waze yesimba okuba president yabadde asinga manifesto esinga obulungi abantu bonna gye batunulira wakati lwakuba mbanebuuza kiki ekya eyaloga bannayuganda omaloga nti manifesto ndowoozi ate n'olonda birala naye bannange taata Namugambye manifesto ye ennungi giwa ab'ekimanya Kabonera. Osobola okukozesa kimanya Kabonera okutulaga bannayuganda kye twafiirwa obutakulonda oba gwe osobola kuvuga tulera yokka nga obumotoka obutono bukutawaanya obutiko bukkonyeeko mbw ate luli nagezaako okufumba ebijanjalo ne bannyima bomminku nga n'obutiko bukukonyeeko. Egyo emirundi 3 gye weesimbawo nga bannayuganda bakuboolanga bw'ogambye ate nga walina manifesto ennungi. Kitwale nti wali mu kugezaako kutambula nga toyavudde n'ogwa ekigo. Nga kimanya Kabonera wali mukozesezza ng'ejjavuliro okukakata oddemu osobola okutambula. Obuweereza bwe ekimanya Kabonera nga gwe yali yeesimbyewo kuba pulezidenti emirundi 3. Busobola okweyimirira okujja kuba pulezidenti ne bakulonda. Nti nabasaba emirundi 3 emukisanga mugunnyima. Nensalawo okugenda ekimanya Kabonera neesimbewo eyo. Naye mulaba kimanya Kabonera wensobodde okumukyusa. Kimanya Kabonera gwe nasanga mu nzikiza mutaddemu amataala. Kimanya Kabonera gye ssanga Health Center 3 gye saasanga Health Center 3 nzibasakidde. Kimanya Kabonera gye saasanga amasomero nga basakidde. Kimanya Kabonera ewataali ddagala mu malwaliro gaayo ba mu bulwaliro bwayo obutono ndibasakidde. Mulaba bwe mwali musubiddwa omuweereza omulungi. His Excellency Kyagulanyi Robert nkwebaza nti bwanika oba osanga bwe yalifudde ng'alese akatambi nga kano twali mukaabidde bangi nga tulowooza nti twali tufiiriddwa omuntu. Naye weebale kumuteerawo minzaani kwasobola okulinnya okukakasa obuweereza bwe. Kubaawo kyakoze ekimanya Kabonera kye kikulaga kye yalikoze mu Uganda ng'afuuse pulezidenti. Ekyamaanyi kyakoze ekimanya Kabonera era kye yeenyumirizaamu nti avumye Bobi Wine ow'opozitioni munne. Akubye Bobi Wine ow'opozitioni munne. Tayina effort yonna gy'ataddemu okulaba ng'atwalaganya Museveni.